n'okutuusa olwaliro bajuzi bagamba nti Isa mwana waabwe bamukkiriza nti nabbi wa Allah tabaraka wa taala. Allah kiloga mu Qur'an wa bikufurihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima, obukafiri bwabwe n'ekigambo ekine kibwogera ku mukyalo omukkiriza Maryam buhtanan azima, kumutemerera okw'amaanyi ennyo okusussa ensalo. kigambo kinene bukafiri obw'olwatu kubeera nga baalemeza ku mukyalo oyo omukkiriza omutukuvu afaanaganako bw'atyo bamulemezako ekigambo ekino. awamu n'ekyo nga Allah yabaleetera obubonero obuyitirivu ebyamagero ebingi ebiri hissi n'ebiri maanawi ebibalaga nti nno ono omwana azaaliddwa nga kyamagero wabula azaaliddwa nga tazaaliddwa mu bwenzi n'akamu n'akeddagala. bakimunywezako. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wetwakomye twabadde ku wekitiibwa Maryam alayha assalatu wassalam ng'ebisa bimaze okumukuba ku muti gw'entende. bwe tugamba omukuba ku muti gw'entende abakyala bakitegeera buki bulungi, yaani bimusindise nga takyasobola kweyongerayo n'atuula awo ewali omuti gwaki omuti gw'entende, era nga awo nnyini nnyini we yazaalira nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Naam, Sheikh Hassan tandikira muganda fi Hassani Kirima hafidhahullah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قرآن owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulaze omukyala ono nga ali awo ku muti gw'entende, ensonga etuuse ku ntikko yaayo. Mulabe Qur'an ekitabo kya Allah. Wali weetaaga otulaga engeri gye yasindikamu omwana ono? Weetaaga otulaga gye yamusindikamu? Aljawaabu la. Ekiddirirawo buli omu akikola atya? Akimanyi. Fanadaha min tahtiha, etwala butereevu ng'omwana ono amaze okukola ki? Amaze okuzaalibwa. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Afuna mutammin, afuna amutebenkeza, eddoboozi erimutebenkeza. Alla tahzani, eddoboozi limugamba litya? Alla tahzani, tonakuwala. Va mu stress gy'olimu, akatuyiro k'olimu kaveemu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Owekitiibwa Allah wansi awo ataddewo akagga. Tunula olabaawo. Wahuzzi ilayki bijidhi nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiya. Nyeenya ku muti ogwo katono wagenda kuvaayo arrutabu. Rutabu ye stage y'entende we zisingira okuwoomera, kubanga stage esookera ddala nga zengedde zibanga bwola bajjambula ku miti nga zikyali mpeke nnamba eŋŋomu naye nga munda zimaze okugonda okufa era ziwa omukamala obukamazi, ze ziyitibwa arrutab. Tusaqitu alayki rutaban janiya, nyeenya omuti ogwo ogenda kulaba nga rutabu zigwa wansi. Wantuyigawo al akhidhu bil asbab, hatta ne bw'obeera nga oli muntu alina obunafu. Nulira omukyala ali ku nsonga ya Allah subhanahu wa ta'ala, ali mbunafu obw'ekika ekyawaggulu. Allah asobola okugamba omuti ogwo ne gusuula ki? Entende ezo. Neera yagala ateekewo sababu. Nyeenya katono. Nyeenya katono. Nekitegeeza nti nno omuntu ensonga yonna gy'oyagala olina okusituka obeere ng'obaako sababu gy'okola. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera ng'akutuusa ku kintu ekyo. Aba yakikugerera naye nga kirina kuyita mu sababu eyo gy'ogenda okubeera ng'okola otya? Gy'ogenda okubeera nga okola, nga bwe yagamba nti waja'alna min kulli shay'in sababa. Buli kintu kyonna
Allah kiyakola yateekawo ensonga means mwagenda okuyisiza okubeera ng'otuuka ku kintu ekyo. Tuli fenna Maryam alagiddwa alla tahzani, lekera okweraliikirira, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, waliwo akaggaawo. Naam, yani osobola okunywa, osobola okunaabako, osobola okunaaza ku mwana oyo, osobola akagga kaako. Kitegereka sariya yani omugga gudduka gukulukuta. Wahuzi ilayki bijidhi nakhla, nyenya ne ku muti ogwo, tusakitu alayki rutaban janiya, mukyala muyala atambudde Allah omuteeka ku mutendo ogwo kubanga waliwo risiki gyakoze eki gyamutegekeddewo. Wahuzi ilayki bijidhi nakhlati tusakitu alayki rutaban janiya, ogenda kufuna entende zigwawo obeere ng'ozirya. Fakuli lya, entende zirabisa si emmere, amazzi galabisa si ekyokunywa. Fakuli lya, washrabi onywe, waqarri ayna tebenkera, va ku by'okutya. Fa imma tarayinna min albashari ahadan, bw'onaaba olina omuntu yenna gw'onaaba osisinkanye n'abaako kajojijoji w'ebibuuzo gwakusoya, n'abaako interview gyakuwa, n'akuteeka ku nninga omwana ono omugjeewa, faquuli mwanukula omugambe nti inni mazima ddala nze nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya, sigenda kubeera nga njogera n'omuntu yenna leero nze nakoze eki nasiibye. Nga bwe tuli mu Ramadan. Naam, wano tuyigawo awalan kitiibwa wano tuyigawo nti nno kyebayita okusiiba habsu nafsi an madha ani shay, kwe kubeera ng'omuntu yeeziizaako ekintu, kubeere kulya, kubeere kwogera, kubeere kufuluma, kubeere kula kutya, kugamba sumtu alkhuruja, neeziizaako kolaki okufuluma. Sumtu alkalam, neeziizaako ki okwogera, neeziizaako okulya, kyebayita sawm, okweziizaako ekintu. Inni mazima ddala nze nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya, yani okusiiba kwe neeziizaako nze leero kwogera, sigenda kola ki, sigenda kwogera. Fa imma tarayinna min albashari ahada, bw'olaba omuntu yenna faquuli, n'akwokya kajojojo weebuuzo, mugambe nti inni mazima ddala nze nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Okumusongako aga nti yuno abeko kyabagamba. Genda mu maaso w'ekitiibwa. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله. تتوسي فأتت به قومها تحمله. مريم على جدوى وكبيرا قد يردوا أدى يريم بانتو بي أفاكو نسيكو تبيرا كماوانغا ono mwana zenga Allah inajamu agala akolere ensonga sika bulungi kakati fa'atat bihi qaumaha tahmilu, najjani Isa nga musitudde genda maaso. Naam, qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, olwamu kubakeeriiso ne bawuniikirira. Bano bannaddiini batambula ne bannabbi, ebbanga lyonna bawangadi ne baani ne ba ambiya, yaani ba ahlu kitaabin, amateeka gamanyiddwa bulungi, ekigambo kye bayita obuyinzi kinene nnyo mubo. Olwamu kubakeeriiso ng'alina omwana, enjogera ennyangu egamba ne bazikubamu ne zikola zitya ne zaaka. Abange Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, ate nejjano omwana omugjeewa. Ya ukhta Harun, owange gwe mwannyina wa Harun, ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Bamusongera ku bantu bameka? Ku bantu basatu. Asooka ye mwannyina Harun,
ya ukhta Harun kano kaseera ka kunokolayo balongofu abamuli okumpi ku lusegere. Naam, asooka muganda we, owokubiri kitaawe, owokusatu maama we, bonna balongoofu banene muffe bannaddiini. Ate gwe tuba tukusuubiramu ate ekinene. Ya ukhta Harun ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Kitaawo tetumumanyangako kikolobero kya ddiini kifaanako bwe kityo. Maama we tetumumanyangako bwa malaaya. Awe nnyini weewaali okumukasukira okubeera ng'akoze eki? Akoze obwenzi. Wa ma kanat ummuki baghiya. Maama otabangako ki? Tabangako mwenzi. Yani bategeeza gw'obwenzi obujjeewa. Tebanga maama otabangako mubbi, maama otabangako mwononefu. La, wama kanat ummuki baghiya ne bakisongako. Yani gw'omwana ataliiko taata, tetulyanga ku mbagayo, tetubangawo kunnikaayo, omwana omujjewa gw'oleese ng'ositudde. Wama kanat ummuki baghiya. Kitegereka? Genda maaso. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ekyennaku era ekyewuunyisa era ekiwuniikiriza ku Bani Israel kwe kubeera nti obubonero buyingi bwe tugenda okulaba obwaddiriraawo obwejjeereza Maryam alayha salatu wassalam. Ekigambo ekyo nga bwe baakifulumya ku ntandikwa, baakiremerako, ne bakinywezaawo, ne batambula nakyo, wallahi ilal an n'okutuusa olwaliro bajuuzi bagamba nti Isa mwana waabwe, bamukkiriza nti nabbi wa Allah tabaraka wa taala. Allah kiloga mu Qur'an, wa bikufurihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. Obukafiri bwabwe n'ekigambo ekinene bwogera ku mukyalo omukkiriza Maryam buhtanan azima, kumutemerera okw'amaanyi ennyo, kumutemerera okusussa ensalo. Kigambo kinene bukafiri obw'olwatu okubeera nga baalemeza ku mukyalo oyo omukkiriza omutukuvu afaanaganako bw'atyo, bamulemezako ekigambo ekino. Awamu n'ekyo nga Allah yabaleetera obubonero obuyitirivu, ebyamagero ebingi ebiri hissi n'ebiri maanawi ebibalaga nti nno ono omwana azaaliddwa nga kyamagero, wabula azaaliddwa nga tazaaliddwa mu bwenzi n'akamu n'akeddagala. Baakimunywezaako. Ya ukhta Harun ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi. Maryam tamanyi kyakubaanukula. Ekigambo kinene, bonna beeswanta, bajjudde obuswandi, banyiivu bayitirivu. Mukyala tamanyi na kubeeraawo nti nakola arguments n'abaki, talinga oli nassejje akasuka n'emiyembe mu wino afungiza ku jjiini n'alwana. Kakati ono mukyala empangala gy'awangaddemu ffenna tugikola tutya? Tuzze tugiraba. Arguments gy'agenda okukola n'abasajja afaanako bwe batyo. Fa asharat ilayhi, Allah khaffafa anha, Allah n'amutaasa akaleega bikya akafaanako bwe katyo, n'asonga busonzi ku ki? Ku mwana. Bwe yasonga ku mwana ate kyabanyiiza nnyo ne kibongera ki? Ne kibongera obusungu. Kugamba kutuyisaamu maaso. Qaalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Tuyinza tutya okwogera n'omwana akyaliko ekirera, omwana omuto, omwana eyakazaalibwa, twogere ki naye? Genda maaso. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نبي عيسى عليه الصلاة والسلام أتاني الدعوة nga Maryam buyasubizibwa wayukallimu nnasa fil mahdi wa kahla, agenda kwogera n'abantu ng'akyali mu kibaya. Ekyokubiri wa kahla, ng'avubuse. Wano nno waliwo abagamba nti nabbi Isa alayhi salatu wassalam kassa yamala okwogera ebigambo bino ng'akyali muto, teyaddamu kwogera okutuusa nga amaze okuvubuka, kubanga Allah atulaze fil mahdi okwogera nabo ng'akyali mu kibaya. Ayina ddamu n'ayogera nabo wakahla mu buki? Mu buvubuka. La, ekyo si kituufu. Ekituufu nti nno yayogera nabo
kyokera n'asigala ng'akuze ng'abaana abalala bwe bakola batya so si nti olwamala okwogera ebigambo ebyo n'abunira taddamu kwogera mpaka ng'avubuse awogera nabo nga batuusaako daawa la wabula fil mahdi yani kalam an-nubuwa ebigambo nga bya bubaka ebigambo nga bya daawa yabyogera nabo mu kiseera ekyo ng'akyali muto antaqahu mu kiseera ekyo ng'akyali muto n'asiga n'ayogera ebigambo ebirala ng'abaana bwe bakola batya bwe bakula n'addamu okwogera nabo olwogera olw'enjawulo nga Allah subhanahu wa ta'ala amutumye okubeera nga abiŋŋanga ne daawa okukola ebyamagero n'ebira bingi ebifaanaganako bwe bityo so tekitegeeza nti wakati awo tewali bigambo ddamu osome waggulu awo aya ekulembedde naam فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا نبي عيسى عليه الصلاة والسلام atandika okubatuusaako daawa kyasookera ddala kubalaga nti muddu wa Allah tabaraka wa taala okujjawo ihtimaali yonna nti agenda kinywezaawo nti ddala azaaliddwa nga talina taata naye muddu mubaddu bw'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala qaala inni abdullah nze ndi muddu wa Allah kiba kitegeeza ki ana ma'murun bil ibada Allah subhanahu wa ta'ala andagira okumusinza ana abdun ndi muddu sina haqqi yonna mu uluhiyya fadlan an ar-rububiyya sina right esinzibwa leave alone okuba nti nyina right mu bwa katonda bwa Allah subhanahu wa ta'ala bimweyawulidde mu kutonda mu kukyusakyusa embeera mu kubaako kintu kyonna inni abdullah ndi muddu omutonde omunafu omufuge aweereza Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri ataani alkitaba ampadde ekitabo kyekyo kitabo kyekyo injili waja'alani nabiyya anfudde nabbi anfuddani waja'alani mubarakan anfudde wa mukisa aina ma kuntu wonna wembeera ndi wa mukisa bawula bagamba nti omuntu ali mubarak yanfa haythu ma kan omuntu ow'omukisa agasa wonna wabeera obadde muwalimu embeera zikusindisa ogenzeko mu kyalo ugenze kusuubula era olugirawo ku kyalo w'obeera ogenda okulaba abasiranga kuŋŋaanya muzikiti awo tosiima kubeera nti n'otambula n'ogenda n'olika tubajjukiza ku tawhidi tubajjukiza ku Allah subhanahu wa ta'ala tubakubiriza kumanya hakika ya bulamu tikubanga gwagenze bugerere kusuubula mwanyi ekyandeese mwanyi waja'alani mubarakan aina ma kuntu wonna wembeera ngasa ono ye muwalimu Sheikh Mustafa Bahiga rahimahullah rahmatan wasi'a Allah musaasire yalina ekigambo kyayogeranga mu durus twajjanga mu durus ng'ayinza okuba nga abadde alina gwasuubira okuba nti agenda kusomesa n'abeera ng'akyereyeemu kitegereka kati naye wazze kusoma wazze oli muyizi oyagala kusoma ku baganda bo bye bagenda okukola ki okubeera nga basomesa naye nga akasaali kakuteebeeramu tewali seeka baseeka tebakoze eki tebazza abadde bagenda okujja bakadde baffe abaali mu daawa mu biseera ebyo ng'akusongamu jangu osomese bwennyonnyolangako seeka nkwegayiridde n'okola otya n'omukwata engoye nga gamba nti nno omuwalimu atambula n'amasasi ge atambula n'amaki omuwalimu atambula n'amasasi ge toyinza kutambula nga toyina kyoyinza kujjukiza abantu ng'oli awo ng'oli ng'akola kitiibwa ng'oli ngalonsa olina okubeera nga webakoonerako olina kyosobola okujjukiza abantu kino kikulu nnyo okubeera nti omuwalimu waakiri abayo n'omusomo gwe ne bw'atambula nagwo ebyalo 100 nga buli watuuse gwajjukiza tekirina mutawaana kubanga wabijjukiza abeegindi byali bifu tebyali bya mugaso wabijjukiza bano abaawano kati yimilla mu bo byennyini biwayogera egi siina musomo mupya bino nabyogera dda wabigamba bano hatta nobeera wabibagamba biddumu wabibagambe oba oli awo mulimu abatakola ki abatalimu waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah afudde wa mukisa wonna wenkola ki wa awsani annamidde yani amarani andagidde bisala okubeera nga nsaala Isa agenda kusaala mu mbeera gyali mweyo mu myaka eyo gyaliko egyo
wabula ebyo bye biragiro byampadde byenzize nabyo bingenda okutambulizaako obulamu bwange. Kireka bulungi. Wa awsani bisala, andagidde okusaala, wa zaka, n'okuwa zaka, ma dumtu hayya, yaani muddatu hayati. Tujewe kigambo mudda ani alabigwe kiva waliwo ma masdariya ne dumtu ne fi'ili eyo. Ma masdariya bojigatta ne fi'ili eyo ekola ki? Efulumya masdar muddatu hayati. Ndagiddwa okusaala, ndagiddwa okuwa zaka ebbanga lyonna. Kireka bulungi. Isa ibn Maryam atulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala ezo ibada ebbiri azimulagidde okuzikola ebbanga ly'amala ng'akyali mulamu. Wano waliwo obujulizi ku masala ki? Abaffe singa omuntu abeera nga anafuye mu bulwadde n'abe takyasobola kuyimirira, asaala akola ki? Atudde, takyasobola kutuula. Asaala akola ki? Agalamidde, takyasobola wadde okusaala nga agalamidde. Olulimi terukyasituka bulungi naye akyategeera bulungi. Zino moment nno tuzisomako wano neje ziri mu maaso eri abasinga obungi kuffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerere enki? Atuwe enkomerere ennungi. Tayib, okyategeera naye ng'oli ku mbeera efaananako bwetyo naye nga mu bwongo obukyalimu nti swala ya dhuhuri gyeri, yaani neefaanako bwe bityo. Abaffe olina wootuuka ng'esswala tokyakkirizibwa kubeera nga ogisaala, tokyakkirizibwa kubeera nga ogisaala. Kuba twalabye wali empaji ey'okuyimirira yavuddewo, empaji y'okukutama evuddewo, empaji y'okuvunnama evuddewo. Kakati wano okwebaka era waliwo ebikoze bitya ebivuddewo. Kakati wano wootuuse esswala tugambye nti akati gwe embeera gy'olimu esswala tekyakukwatako, oba osigala osaalira mu mwoyo. Kategerekese waliwo ekigambo ekiga nti omuntu bw'atuuka ku mbeera eyo khalaasi esswala eyimiridde ku ki? Eyimiridde ku ye. Ekigambo ekyokubiri kye kigambo ekituufu nti ebbanga lyamala nga mulamu. Naam, ng'akimanyi nti kati buli obudde tuli mu bwa dhuhuri. Nga Allah bwe yamusonyiye okuyimirira, naam, Allah bwe yamusonyiye okutama, ng'ezo mpaji nnene zimbirwako ki? Esswala. Allah yamusonyiye okuvunnama, Allah yamusonyiye bino nabiri byonna n'agenda ng'abimuggyako. Kitegeeza nti buli koosigazzaawo ku sswala kookola. Kati awe nyini wooli wogambira nti kati ndi mu dhuhuri. Aslan, kano mukawulire, aslan omukkiriza amanyi nti kakati ate essawa yakugenda, obwongo bwe bubeera bize na kunoonyayo buli konna ke bayita kasisinkana nako Allah nga kusinza. Tayinza gamba nti kati embeera gye ndimu sikyasobola kusaala. La, ayagala malayika emusikemu omwoyo ng'ali mu sswala ne weebeera sswala eyo takyasobola kubeera nga awanika omuki? Ewanika omukono. Kitegeka bulungi. Ne bw'abe atasobodde kufuna wuzu, ne bw'abe atasobodde okukola atya, awulira nti kati no dhuhuri awe nyini kyasobodde okukolako okuwulira nti kati ndi mu sswala, yamanyi bw'ayinza okukitetenkanya ali mu ki? Ali mu sswala. Wano waliwo obujulizi obwesembe bw'ekigambo ekyo ekyokubiri. Wa awsani bisalati wa zakati ma dumtu hayya. Oyo afudde ebbanga lyemmala nga nkyali mulamu. Allah naamidde esswala, yani muddatu hayati. Jazakallahu khairan. Naam. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي. Era Allah subhanahu wa ta'ala mwe byandagidde mulimu okubeera nga mbeera wa mpisa mpitirivu obulungi, mbeera mpisa bulungi nnyo mukadde wange maama. Biwalidati, wano Isa alayhi salatu wassalam nga bwe twagambye emabega ategeeza abaana ba Isirayiri ng'ebyo byogerwa omwana ali mu mbeera bonna bali awo batangaaliridde, bawuniikiridde, beewuunya omwana ayogera ng'ali mu mbeera ekola etya? Efaananako bwe tebakirabangako nti omwana ali mu myaka bwe gityo oba ali mu buwangazi ofaanako bwe butyo ayogera. Kitegereka bulungi. Idhan mu ebyo bye yayogera, wa barran biwalidati, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala andagidde okubeera omulungi eri maama wange. Abakubeera ng'alina taata teri kubuusabuusa n'akamu n'akeddagala, awo wenyini we yali badde agambye nti wa barra biwalidayya,
Allah ndagidde okuyisa obulungi bazadde bange abameka wabula ekyo bujulizo obulaga nti nno sirina okujjako nnyinaani maama. Awo wonna abaana ba Isirayiri zanga bagamba ki? Wulira eddogo, wulira amajinni bannange, wulira amajinni. Tolowooza baakiraba nti kyamagero, tebaakitwala nti kyamagero, wabula awo ennyini akajinni akoogera. Eddogo epitirivu bannange, ate Maryamu n'eddogo yali gyewa? Nga bwe tugenda okulaba idh jaahum bilbayinati faqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Nga bwe tujja okubeera nga tulaba biidhni mawla jalla waala. Waffaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil